Ebipya bizuuse ku butemu bwakolebwa ku Pastor Lozias Bugingo ne Jjajja Tuli. Songa ate wa Barbie Kyagulanyi si birungi ali mu maziga olw'omugambo oguli mu kutambuzibwa. Songa ate webukeredde nga Gravity omutujju azzeemu okulumba abanuupu. Ono n'agambye si wa kuzikiza. Webukeredde nga Tamale Mirundi Junior atabukidde bobiwine nabyo tubikuleetedde. Songa ate ne Honorable Lutamaguzi ayina obubaka bwawadde President Yoweri Kaguta Museveni. Njagala okwanirizaako ku Newspack channel obudde bw'okumakya munange tukuwa amawulire gaffe webukeredde oba tukuwa olugambo mu kanyumiro kaffe aka webukeredde. Naye sooka okole ekintu kimu, subscribinga, likinga, tereka obubaka bwawo mu comment section. Katugatandikire wano. Njagala okutegeeza nti olunaku olw'enkya munnange Aji Ali agenda kubeera nga ate aleetebwa mu kkooti. Jjukira babagamba okudda ennaku z'omwezi nga 13 ate wanaavaawo nga 13 ate ajja kuddayo nga 18. Bukeredde nga poliisi munnange ekoze okunoonyereza n'ekizuula nti emmundu eyatta Jjajja Tuli mbu y'emmundu y'emu eyakozesebwa mu butemu obwaliwo oba munnange mu kulumba Pastor Lozias Bugingo n'omu ku bakuumi be, era okukakkananga omukuumi omu munnange ayitibwa Richard ng'onono yalina mukwano gwa Pastor Lozias Bugingo munnange ye yava mu bulamu bw'ensi eno. Okusinziira ku poliisi bagambye nti bakizudde era okunoonyereza ku bakoze akulaga nti munnange emmundu y'emu eyatta Jjajja Tuli y'emmundu y'emu eyakozesebwa ate era mu kutemula Richard munnange yali ne Pastor Lozias Bugingo we baabalumba okukakkananga munnange ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Poliisi evuddeyo n'esuubiza nti essaawa yonna bagenda kubeera nga ate bakwata abatemu bano. Eyo nno obwetuvaayo mukwano gwange omulungi njagala ate okuba nti nno nkutwalako ewa bobiwine. Wa bobiwine si birungi, bannayuganda batandise okutema omugambo. Bannange omugambo bagutemye ku principal. Mugambo ki munnange bavuddeyo ne balabula Barbie Kyagulanyi nti yegendereza omukyalo ono principal gwe yabadde naye ekisolo bw'omukyalo ono munnange yandibanga ate ayonoona obufumbo. Bannange abaana batemye omugambo bagambye nti principal yandibanga omuwala ono tajja musimattuka. Subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section. Tugenzeko wa Gravity omutujju. Gravity munange jjukira abadde abuliridde mawulire oluvannyuma lw'okuvibwako maama we kati naakomyewo buto ate nga atannazikiza. Avuddeyo n'alyoka agamba nti abanuupu balina ennugu, abanuupu balina omutima omubi, mbu okuvaayo ne bamulumba munnange mbu kyaddirira okuba nti no yalaga nti ali mu kuzimba kalina, ali mu kuzimba ennyumba ennene erimu ssente, mbu ate era n'okuba nti no yabalaga emmotoka ey'ebbeeyi. Mbu kati olw'omutima omubi munnange bano baagala baavu munnange mbu ne bavaayo ne babeera nga bamulumba. Si byaffe bya Gravity omutujju katubeere nga ate tumukuwa. Bwedda nayimbiranga NRM. Nenga tolerya nyega. Ngobera ku stage no. Ne kati we bali nga terya nyega. Nezo nakera ku macha nendaga kalina. Era tunuulye benne ebintu bya byatandikira. Kyana izo nazo empiseemu zitandikidde kalina ku Range Rover. Kubalaga muze ndyokke. Awo wava obuzi. Lwaki wabala? Nemba kubanga ndi mukaaba Gravity. Lwaki wabala? Omanyi lwaki ogenda mu church nendako. Omanyi lwaki ogenda mu church n'owo obujulizi. Testimony. To inspire someone. Sina ku inspire. Katonda tayagala nnyo kwekweka birungi byakoledde Daaga. Daaga bogera ku machango osobola ogenda kulya cafe Java n'ogaana mbu toyagala ku kyalo bakulabe n'osigala ng'olyamu mu restaurant. Bajja kuweerayo obutwa. Bitegeera. Ne Katonda mwennyini anyiga kame kati namuwazaaki. Bitegeera. Nze Mungu abasodde okumpa n'engula ya Range Rover. Lwaki sikalaga? Gravity omutujju nga tukyali ewa Gravity omutujju munnange avuddeyo n'alyoka agamba nti senga tekwali kuguma kuno, senga yejja dda mulamu bw'ensi eno, oba senga takyaliwo, senga yafa dda. Olw'ebyo munnange ate ebimutuuseeko omwaka guno katubeere nga tubikuwa. Era nze ndowooza singa saayina baana
Embeera bino byonna byempiseemu nandibadde nawummudde. Ngo retiring. Okita bituka ne bikutama. Daaga bitama. Wandibadde okola business kigwe gravity. Osobola ebintu ebirala daaga. Tugende mataka. No, mukama okuweera ekkuba eddala ly'oyitamu ly'okoleramu. Nensi okukola buli kimunze. Ate ekyo kyembadde njogeramu ne Faizo wange ne ngamba sometimes katulaba ng'endongo eno olumu beegaana biki. Kati kuli etama. Ate n'osigala ng'okyagirimu n'ogamba wayi kangezeeko one more time. Daaga bitama. Bitama. Zinakola sheerugogo n'entama. Kyagala bivulu kyokka walanze ziri extra. Ate nga nina extra ze nina okugendako. Simanyi next year ogenda kukolera show. Of course nina okukola show. Oddawo. Nina kukola show next year. Era lugogo. Lugogo era? Ate kati ndagewa. Ati next year ya politics nnyo. Ya politics nenze nina okukola show gwe mulimu gwange. Otegeera mani we bagikuba Arsenal nga bagikube tegenda zanya week ejja. Ejja kuddayo era ezanye. Tegeera. Leka obubaka bwawo mu comment section woba olina kyoyagala okuba nti nate otutegeeza oba okuteesa ku mawulire ate getuli mu kukuwa. Eyo nno wetuvaayo mukwano gwange omulungi we bukeeredde nga Tamale emirundi Junior Loza talumbye bobiwine. Tamale emirundi Junior munanga avuddeyo n'atabukira bobiwine. Junior avuddeyo n'atabukira bobiwine. Katubeere nga tubikuwa. Chichi bobiwine kyayina ekiri exceptional jet. Does he have a private jet? Bobi Kulu ayina ennyumba. Ayina za apartment ze. Ayina business ze. Bobiwine ayina akazinga ku mazzi. Iki kyamaanyi ennyo. They are all living the bar. Why bagamba nti 80% of Ugandans are living below $1. Oba oli mu Kiga, oba oli mu Nyarwanda, oba oli mu Nozana, they have set the bar. Bwe bagamba nti abaana bafunye distinction, eyafunye 8 ne yafunye 10, bonna baba mu grade ejo. Kati grade ya bobiwine ne Bebe Kulu gyalimu. Mu bulamu bwe balimu. Exactly, that is the saint. Mukulu wange hamu yagamba. Mu achievement sato. Mukulu wange hamu yagamba. Nti ne wemba mugagga nga nene nyumba eno yonna gye mulambudde. Nsula ku kitanda ekyo. Nwera ku kikopo ekyo. N'emmere sirya ya gold. Era nange ndira ku sowaani. Kakati Bebe Kulu ne bobiwine era grade. Gwe tugenda nko mu governor ng'otudde ku table bwoti nga ne mwami wava munno wotudde akuli wali. Ekyasente tukireke. The way the two of them has impacted on the society, ani asinze. It is according to what you call impact. You can impact society negatively or positively. Positive impact, of course. Positive impact. What positive impact has Bobiwine impacted? According to you. First of all, mobilizing the youth. Mobilizing the youth. So that is a positive impact. Mobilizing them to do what? Ekisooka. N'okukyusa obukyusa obulamu bwabwe. Please. Mobilizing the youth to do what? Okukyusa obulamu bwabwe. So they are being mobilized to change it. So the youth now, their lives have changed because Bobiwine has told them, banange muje twe mobilizing. Kati obulamu ne bukyuka. Okubawe essuubi. Who measures essuubi? Ku muwendo gw'abantu abatandise okukyuka. Statistics ziraga mmekeza abakyusa. First of all, abavubuka banga SARS no bebesinze okwetaba mu byobufuzi n'ebyobwesimba eby'obukulembeze. That is hope. Ekyo nakyo si kituufu. Abakadde bakyali bangi mu byobufuzi n'abavubuka mu abaleekaana. Government is the biggest employer. Yesinga ogaba emirimu. Nga wakoze average ya government yaffe erabikira emyaka nga 8 oba 9. Kati gwe tunalaba kye bayita government yingirako ministry ezo. Yinga ebifo by'otamanyi. Olabe age bracket y'abakola ki. There is a lot of rigidness mu policy. Mwavuka mulekaana bulekanyi. Kati ebyo byonna byogera assumptions. Nenga practicability abakadde bakyali bangi mu byobufuzi. Ebife 10 ebisooka mu Uganda byokka wokwata emyaka no dividing. Emyaka ja president, vice president. 65. Oyingira mmeka? Inga mu 65.
Nati waliwo amawanga nga bw'okwata ebifo 10 ebisooka mbeera mu 40 oba 30 years average. Kati byoyogera obiinako gati abakadde we bali. Amagye gokka ge gatryings okuleeta abato. Naye eri mu public service. Mugana tuukako mu judiciary. Kusajja gye bali. Oba abakadde teboogera. Ne kati mmwe abavubuka basalumu ba junior. So society impact, it will always depend on the objective. Mobilization gyogamba aliwo abagira bange problem. Nti bobiwine alimba abavubuka. Ate mulowooza full figure munnange teyeewaddeeyo. Mulowooza full figure teyeewaddeeko obujulizi. Full figure munnange avuddeyo n'abeera ng'ate yennyini yeekubajje. Munnange munne gwakola naye avuddeyo n'alyoka mugamba ngenda kuyitira bajjo. Full figure kwe kumugamba ng'oyita bajjo ng'omuyitira ki? Nze tompitira bafuluuta. Ko munne kwe kumugamba wategeera otya nti bajja afuluuta w'obanga teweebakangako naye. Katukuwa akatambi kano. Bwe tuba mulavu ndi mwana wa nnyoko. Njagala kugendako emakini nonye omusajja oyo ayitibwa Jennifer Fulufiga. Bajjo totabula embeera nigwogamba bajja fuluta. Bajjo ye bba wange. Wamanyi tutanda afuluta nga tosuze naye. Anti gwa ntakula. Omuntu temutulaka mu mmotoka nga munyumya oli muntu neebaka. Atudde mu mmotoka n'afuluta ate abamufuluusa. Kiziga nekiraba afuluta. Ani agandi bajjo ye bba wange. Lwaki onkonjera? Tonsibaako matu gambizi kundisa matumbwe. Jajja kundisa bajje wano. Bezira matu gambizi mbugawo mukufa obufu. Nzisala na kwogera ku bajje kwa mulesa ajja kukuvuma. Namula bya yange musumba. Abo batabani bange. Era bwe banvuma saagala kwogera ku bajjo. Bebaswala. Sajja omukulu. Leka obubaka bwawo mu comment section ku mboozi oba amawulire ge tuli mu kukuwa ate teweerabira okuba nti no subscribinga ne video eno giwe like mukwano ojja kuba ng'otukoledde ddala bulungi. Tugenzeeko ewa Honorable Lutamaguzi Ssemakula Pike avuddeyo munnange n'atabukira President Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'abeera ng'amulumba agambye nti neewuunya President w'eggwanga lyattu Uganda okuba nti no asobola okuvaayo n'abeera ng'agulirira ababaka okuba nti no munnange bayisa etteeka ery'emmwanyi naye nga tabayitangako kuba nti nate bateesa ku nguudo embi eziri mu ggwanga lyattu Uganda oba ne ku malwaliro amabinga n'eddagala munnange teribeerayo. Katubeere nga tukuwa Honorable Lutamaguzi Ssemakula ensonga zinaabeere ng'ate azeeyogerera. Lwaki toyita ababaka ba palamenti ng'enguudo mbi tobayita kisozi? Lwaki toyita ababaka ba palamenti ng'abantu battibwa ku nnyanja bakubibwa amagye amasasi n'obayita ekisozi? Lwaki toyita ababaka ba palamenti nga palamenti appropriatinga sente zigende malwaliro ga gavumenti bagule eddagala naye nga it is very hard okusanga eddwaliro lya gavumenti n'ogenda ne bakutreatingira ku bwereere era n'abannaffe ng'oggyeko bano abanene bafuluma ebweru bwa. Lwaki kwolwo si lw'obayita ekisozi oba n'obayita erwakitula kuba kati tumanyi onootera n'okubayita erwakitula basiibeeyo ku faamu. Igwe oga even some people we are respected nti ono ali educated at least asobola okulizoninga n'agamba omusajja yo just one man. We are 46 millions. You cannot dominate nti gwotegeera buli kimu. Gwomanye ebyobulimi, gwomanye ebyennyanja, gwomanye ebyenguudo, gwomanye ebya boda ezitomereganye, gwomanye abakyala kimanye abakabasanya abaana. Ekiteekesaawo ba ministers kukuyambako. Ayo Minister of Agriculture nkugambye. Newakubadde Museveni yalisiza wali etteeka. It is just a matter of time. Leaders are a passing wind. Even Museveni is a passing wind. There are days which will come nga tokyamulabako. Amini yali yateekawo ze bayita decrease. Wetutambudde badde mulabi mulungi abale kwekumira ku Newspack channel. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.